Officer Jebale Kenya. Officer tutukira ndowooza. Mwabali mwabazi. Officer twajja waneeno nga tuzolopa mami waffe ku musango gw'obutemu. Yali ateeberezebwa kubanga yatta ddadi. Kati she's going to explain everything. Anyway, sorry about that. Kati officer, just yali ateeberezebwa. Naye kati ndowooza twakolamuko twayanguwamuko. Naye kati twagenza okkizuula nga si yeye. Era tubadde tusaba we withdraw the case. Mwabaleeta omusango mama mmwe yatatatamu. Yennyabo. Kati mubadde mwagala tukole tutya? Tuguggyeyo. Kulwaki? Tulina nsonga ki? Anti kati she's innocent. Really? Yeah. Muyina obujulizi obukakafu? She's not the culprit. Then ani yakikola? Kakati ye mwaba amutta? Nedda. Si ffe twamutta. Era ne mami waffe si yeye. Kati yani? Muzza ne yamutta mulesa wabweru? Yamutta tetunaba kumumanya naye nga si ye mami. Just ndoza bali bantu omanye empalana ziba nnyingi abantu abagagga babeera ne. The truth is we want to withdraw the case. Nothing else. Okay. No. Mugenda owulirira emirembe. Yes. She's innocent. She's not guilty. Not kuwulira mirembe. She's innocent. Okay. Tewali buzibu muba mukitadde. Neffe nga poliisi tugenda sigala nga tukola omulimu ogwaffe. Tunoonyereza omusango ogwo tugufollowing paka bwe tunatuuka kwani yatatatamu. Ate officer ogenda kunoonyereza nga ffe abakugambye. Tewali buzibu. I don't see any need to do that, officer. It's not necessary. Then ate mubanga bali mu comproving ati mwamutta. Why are you saying that? Then kati mmwe bisigadde mu bituleke. No, did you know about it? Okujjako nga tuze ne tugamba. Era mu mwaleeta omusango. Okay, then we are trying to tell you we are withdrawing the case. So ogenda kulondola otya omuntu atalinaako nga tiwaliwo yalopa musango. Osifa abaalopa tuguggyayo. Okay. It's okay. Ngenda kola kye. Because tetsobola kusirisa mami waffe ate already tuli bamuleka wakati tugayo tufuke enfunzi bazita enfunzi nga bazadde bonna bavaawo tokiraba we still need her after all she's our mom. Yeah, we try to look through it and we are like let us just forgive her. Kati officer ajja ntijayo fayiro ogikansoling. Ate kati efayiro tebeera wano ssaawa zino wajjukira mu musango guludde nga muguwaabye. No. Nze mbagambye tewali buzibu tugenda kola kye mwagala Temufaayo. Mwagikoze nini? No, Mwami Emma. Then it's okay, you It's guys. 1 day from now. Yeah, 1 day a few hours. Ati tetukola ku basibe babiri. Ffe tuba n'abasibe bangi abazza emisango bangi nnyo. Mukitegede bagawuzi. Kati mutulwe olaba fayiro zonna zo zijjudde emisango. Ntandikire wansi mu lulwemu kwemu nga nnoonya. Naye bagambye ngenda bikolako. Officer, do you promise that? Yeah. Ogena jikebero counseling. Of course. Because we don't want you to proceed. Tewali buzibu. Temugenda mukwata, right? So do you need any money? Money? Yes. Ate for what? You don't need any money. So kukola To cancel them. musango, yes. Obaka token. Tewali buzibu. You don't need okay. anything. Yeah, I don't need anything. Hope you are not going to take action. Okay. Thank you so much. Thank you. Subject. Thank you. Abaana butabula obubasombuwa baki mwagulawo omusango nga mukakasa ate dakiika y'emu ate tuzze tugugjeeko tukakasa naye ffe tulina okukola ogwaffe era tulina okubuusa kati ndafandu nakomewo tulabe tutandikira okusaaga. Then how are you? How are you? Siwoli mukambwe. No, siri mukambwe olwatu bwe nakula. Manyi nze nali musirikale. Nga tokingambangako. Anti. Wali musirikale? Wasalasin banakuuma ekiro. Tokingambangako.
Nakira ne oba wali musirikale kati obusirikale bujjira wa mulavu yaffe. Buli kaseera n'onkambuwalira n'oteeka ku tension n'ontiisatiisa kiki ennyo. Akati ensonga ngeri wawa. Nja kumbuuza ebuzo lyo omusango mwagugyeyo oba gukyaliyo? Osobola okukakkana ne tunyumya bulungi ne twogera. Nja kumbula ekintu kimu omusango mwagugye oba gukyaliyo? Guba gukyaliyo. Nga temunnagugye nga twategeraganya ogenda oggyeyo omukazi omuggyeko omusango, omukazi atalina musango, mukazi wattu aga Katonda mu ggulu. Ogenda tegeera nzaani. 1 togenda kuddamu kundaba nga nsalimbira mu mutima gwo. Trespassing in your heart. Togenda kuddamu kundaba. Diana, I'm serious. Bw'obanga okimanyi tonnajjako mukazi oyo musango maama wo gwe simanyi wasimulabango nga tonamuggyako musango, I swear togenda kuddamu kundaba. Mwageze ku poliisi musango mwagujja temunnagujjayo. Naye kati olumirirwa nnyo maama owange okusinga nze gwe yazaala. Kakati nange neerumirirwa singa maama bamusiba ba ne bamutta baddako bamala baddako sisita yogamba bayani bwebamala ate bazzeeko nze kitegeeza nange mba ngenda kufa buli alina nnyo abalina okufa. Kati lwaki tukirwanirira nga kikyasoboka? Eyasooka yafa paka yakozaana asembayo nabakola kinti wa luganda lwammwe. Byonna byaki? Ekyo kyennyini kye naakamala okugamba Pius. Baagala nnyo ebyokuntiisatiisa tuba tulina kunyumya bulungi ng'abaagala nanne okambuwala n'okola kirwaki? Lwaki nsiro kisikambuwala? Kyetaagisa kugamba ijjayo omusango ogaanye bw'otagujjayo ne basiba mukazi oyo naffe bagenda tutta. Sinnagaana. Mwagujje temunnagujjayo. Diana ngenda Nawe byeba byennyini byenkugaana omusango. twagujjayo. All right, thank you. You're happy now? Thank you. Byabadde bitya? Obadde olina kujja bulungi n'ompita ntulaawo ne tunyumya bulungi Era nze kintu bulungi. kya mirembe. Kale bakwakale kimunze ndi mukambwe. Nze ndi mukambwe. Yes. Okyanjagala oba nedda? Onjagala? Yes. Kwagala. Okitokomyawo lava eri gye walina. Omukwano gwe wanjiiranga. Kasimayole kuwampanga. Buli kimu kyonna kye twakolanga Pius. Every time when you come to me, you're rude, you're high. Why? Nange binnuma. Nze Mpulya nga nkambwala emigamba lwaki oba ali wandoga. Pius Nange bandoga obusungu niraza obusungu. Ndi mukambwe era oli mukazi mugumiikiriza. Najja okomya ogumiikiriza. Ngenda kwongera ebisanja. Nja kuba ebisanja nga 12. Awo watya? njagala bulamu bwonna. Bulamu bwonna nti lifetime nga tuli mulaavu. ebisanja 15 nga kisanja kya myaka 7. Nti toddamu kunkambuwalira. Shegede 15 7 times 15 oba naki 10 plus nga bulamu ndi kuwawo watya. Pius. Njagala nnyo. Nange nkwagala oba wankola ki? Kujja musango gwe kinkoze bulungi. Sina kye nakola naye. Tebyabadde byangu. Ebivuddeyo bitegedde omusango bagugobe wati bana bagugoba. Wa bivuddewa? Kinakutumye ngo. Wantumyewa? Nakabye Diana ogenda omugamba omusango bagugye bati onakugjayo. Kyagala okumanya. Nange sooka ombuulire. Kano kapiki ke bayitaani. Nkubuuza ebintu by'amagezi kati ate ombuuza bya kapikipiki bikwatira kuwa n'ebyogenza nkubuuzi enjawulo okumanya. Byenjogera bya kisiru bya kisiru. Bino ebintu bye tukola biyamba ggwe nze naawe. Muzeeyi Bidi. Kano akapiki ke bayita batya? Ke bayita mwanyiza abala. Ke kano bwe kadde kabeera. Nkusaba busabye. Piki soko gifeeko tumalirize ensonga gye nakutumyeko manyi nti yagguse nterere. Nga sirabulaba mu kale ngwenti okulabeera bumyufu. Kano wakajjawa. Waki wisibye ku kyapikipiki nakutumyeko? Sooka ombuulire nange nkubuulire ebivudde ku poliisi. Bino ebintu byogera buseera ebisinga osaagasaaga nnyo. Sisaaga. Tompita bano badayana bo buusaagasaaga nabaabo. Nze ndi muntu mukulu. Njagala kumanya akapiki ke bayita mwanyiza abala. Kale kano kapikipiki kano koolaba muzeeyi Emma yakangulira n'akagula kuba yantumanga emirimu egy'enjawulo n'akangulira embira nga ntambula nagayi. Mbuulira kati Kyembuuza yakagula sente meka era yakagula wa? bakuwadde ekintu Semukama wange ekintu ky'ompadde kya sente meka kikuyamba ki? Kakati no tudde ku nsonga eyakuyisizza. Sigenda kubuulira byenzije ku poliisi until ngombulidde akapikipiki kano ke bayita mwanyiza abala oba nedda yakagula sente meka yakagula wa
Wasikamanyi. Tokyonfuukira ekizibu. Okay. Kale kankubule ndishagala okumanya ombulire. Buno muzeyi Emma yakakuula ewa BMK yasooka wasooka okujja waneeno. BMK omugenzi. Omugenzi. Okay. N'akaleeta buno bagitanga bugundi obuwola bwobwo nga kakundi. Kaani. Ko tekalina lujegere. Kati kabala nakona lujegere. Kakulaki. Buno si wakulaki. Kabuleki. Okay, kachi. Sika kulaki njikaba kakulaki okitegeera. Mina tambulirangako. Yina akangulira nimanya ati ningira nimbiranga. Yakagula sente mmeka. Kale yakagulira emitwalo 35. Nga kapya. Nga ibwa bwayinga bupya. 35. Ni 35. Nga bukolera ddala. Kakati mukagula wawulira essanyu nga akakuwadde. Ne unasanyuka nnyo kati tuddeyo. Kati kishuwedde. Tu ondu isa. Mu ssanyu eyo wafuna wakulayo kabaga nga bagudde. Bangamba nti eddo omuntu yagulanga eggaali ku kyalo. Ekyalo kyonna ne kijja kyemwebaza olw'okugula eggaali. Kati essanyu lyange oyagala ki? Kumanya ki? Okumanya nti abaana bajje bagenze ku poliisi ndi musango bagugyeyo. Kakati ku poliisi ino yebivuddeyo. Bwe bagenze ku poliisi ne bagamba ndi musango maama taguzzangako ne bagugjayo. Ebiguvaayo kakati awo jjukira biwansuubiza. Taata gundi taata Uze n'okutandikira ne kapiki. Tataleo. Taatani bambi sagala tubere bambi sambi abaana bo mikwano gyange nnyo nnyo abaana bo ki mikwano gyange tugeza n'onsiriwaza ne kati uze n'okutandikira ne kapiki ekikyate kino kyabugagga tekidiba siriwala kakati emizo y'okuvuma nesobola kuvuga pikipiki kubanga nnabamotoka agamanyi geneetaaga nange nakateeka kagula nyanya kati kyobamanya omusanvu baana bagezebwa kujjayo kati kisigadde eri poliisi okugujjamu enta oba okusigala ng'egulondoola bebanengezako ogulondwa kyetutaagala tugende ontemere mpola mpola ate ekyoddukana ekiwagwekota yange kapiki nkategedde bakayitaani bumeji Kibaita surprise. Ani aleta wakati obutebe ye mnatula ku butebe munsanze wano nga wentudde mama mutuule wano. Kasa wamala nina kalesu kaka mutuule kate. Kibaita mother's love. Mother's love. Ajaka kalesu nakatuterawo. Kati no mugende mweretera obutebe. Nawe. Mbagaye mutuule wembadde ntudde mundanga mother's love olo munjagala nnyo. Eradde mama. Katanga. Eradde. Muri mutya. Mami hi. Ngamwese sasa kiki. Simanyi mina yamina bemulese mu motoka bemwagala okun surprise ngoma nte muli ba. Surprise. Muri mutya. Chenti muri mutya. Mami. Mumbuze mu luzungu kali aka. Mami hi. Hi. Kafe? Biamanyi na chokaye mama. Oh! Bweradde mami ngatofuka mina nafuka mina. Chicho demu Bweradde mami. Mami. N'ekyo ekyakuleeta wano. Kati weewabye nnyo. Maka gaffe gamanya era nagwo buli nnaku mba mugamanyi. Bwe mba ngazzemu ne ngabeeramu lutalo. Ndowooza kukyusaamu. Mami nze saagala kyalo kyo kimanyi. Ate woobeera. Nze mbeerawo. Ate kati nze ogenda kungoba nga tuzze. Togenda kunaaba. Anaaba. Amazzi g'omukyalo gansi webyo byo bimanyi mami. Ale.
Ono genda. Nina bimanyira. Nabimanyira sikyena sikyabina mbuzibu. Yate mnango waliwo ebintu ekikwata nga kirina kuteeka eno. Nga kigana ekirungi ate. Kunteekayo. No, naye nteekateeka yaliwo. Gwate naddukira omukyalo nti naddukira si wange tewali wange. Era wonna wali wange. Just nali sisolawo obusuzi naye kaakati tekirina mbuzibu. Sikirina muno buzibu kale ate oba ngenda mbimanyira. Mami. Munange. Mami ali. Mulese polisi wakawa mami. Mami ali wa. Afulumi. Gafulumi alasewa nga tukaife tusa nayo. Kulukunku muli mami moro kazai na choga ine moro kemuyoka. Mulaigala ji yonkalo. Danda tabe already tv. Kuba ali mu nyumba nga otulimba. Nze simanyi tambulidde. Atulaga mwataliyo. Taliyo yagenze. Ngalasewa yakanu otwecheka munga tukumanyi. Buli kyagenda mbulira. Omwana kyo yingireyo. Muno nayo ki? Oyagala tugana. Gwengani. Tukumanyi nyo oli wakika kyaffe. Tukuyita tutya. Nyabo. Gwe dadi akoma abadenga akoma nyabo. Wale eri. Nkuyita ntya. No yala katalina wawano. Ngomumanyangani. Kuba idiye. Gwokebera. Nawe tokufaanana. Gwe sirika Nkamfanana kwa chikete nkamfanana kwa chigwa ina masika kulinganga obutuli wetu bobenda. Oli mumpi atono muwanvu. Kalaba kati. Namwe mami yala katabazaala wano. Kweta. Afande kwata bano. Officer. Officer chakule kuzona. Mutambule mugende. Atiche. Taliyo. Tena kanu kama ni jali katusuluwasa. Kamukyusa mudengu kweli. Katutusa bacha kapa. Ndamukebera yoti. Wati mwine emitima emibiri. Afande kwata. Ngamulago. Kwendina batulu, lwaki lwatuba.